Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abawagalwa mbalamusizza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Nsinzidde wano ku TV yaffe ya 3 ABN nga mbatuusako ekyawandiikibwa kyaffe ekya leero nga kigenda kuva mu Petero ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 9 ng'era nga kigamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulire ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala ekitayogerekeka. Omwagala yenna ali eyo njagala okitegeere nti wagulirwa n'omusayo gw'omuwendo ogwa Yesu Kristo atayonoona ate Katonda ddala. Toyina kintu kyonna ky'oyinza kusasula wabula Mukama yatusaasira okuyita mu mwana we. Nsaba Mukama akuwa omukisa wenna ali eyo okitegeere nti Mukama akwagala, Mukama atwagala, Mukama afaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Nsaba Mukama abawe omukisa. Nsigadde nze Mugerwa Ibrahim. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkulamusizza muganda wange mwannyinaze enkyene ya leero. Twebaza Mukama atuwadde omukisa okuba tukyali balamu. Ekisinga obukulu kwe kuba nti tumusinza era tumutendereza oyo agwanidde okusinzibwa nga ye Mukama Katonda. Mwebaza nti akusobozesezza okujja ku bigere bya Yesu awali ensulo ey'enkya. Ng'omukisa guno nkwebaza nti ogwetwalidde tutandike wamu naye mu by'okuyiga okuva mu kigambo kye ekitukuvu. Kkiriza Mukama atubeere. Tokuganya mulabe Sitaani kutaataaganya okuva ku nteekateeka eno ennungi ey'ebyokuyiga bino bye tuba nabyo buli saa 12 ez'okumakya. Amannya agange nze Ziweeriya nga nzija gy'oli okuva ku Terefayina eŋŋanzi olutimbe gaggadde 3 ABN Television Uganda. Muganda wange mwannyinaze, kyamakulu nnyo gw'okutegeeza mukwano gwo muganda wo nti buli ku makya tubeerako n'ebyokuyiga okuva mu kigambo kya Katonda ebituyamba ebitusibirira entanda enetuyisa mu lunaku olwo. Kale obanga obadde okyalina ebikusumbuwa lw'okuba nti twagala okutuuka ku mirimu mu budde, nkusaba eddakiika zino entonotono kkiriza ozitandike ne Yesu. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba naamusendasenda oba nja kumusendasenda. Naamusendasenda oba nja kumusendasenda. Ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Koseya essula ey'okubiri olunyiriri olw'14. Naye nga tunaasoma njagala ojjukire nti Koseya yali nnabbi wa Katonda. Nnabbi ono ow'ebyewuunyo. Mukama gwagamba nti genda owase omukazi ow'obwenzi, simanyiyo muntu mu kakyo kano.
agenda okuwasa omukazi gwe boogeddeko ekigambo ekinene nti mukazi mwenzi ng'ate akyogera alina obukakafu akyogera ye Mukama Katonda agamba nti genda owase omukazi ow'obwenzi era amala okuwasa omukazi ono ebikolwa bye tiyabirekayo yagenda mu maaso n'ebikolwa bye eby'obwenzi. Kale bwe tutuukira mu ssuula ey'okubiri olunnyo lw'e14 wagambira nti kale laba ndimusendasenda ne muleeta mu ddungu ne mugamba ebigambo ebisanyusa. Naamukola ki? Naamusendasenda, naamusikiriza ne mutwala mu ki? Mu ddungu. Olwo ne mugamba ebigambo ebizaamu amaanyi, ebigambo eby'essuubi, ebigambo ebiwoomerevu. Ekimu ku bibuuzo omuntu era byozze owulira entakera kye kibuuzo ekikwatagana n'enteekateeka ey'obulokozi yonna. Ekibuuzo kino kibuuzibwa nga abantu beebuuza enkola za Katonda, empisa za Katonda zo za nnabaki? Katonda ye wa nnabaki? Katonda afaanana atya? Katonda ye butuufu mazima ddala Katonda afaanana atya? Enkola ze zo nga za kyewuunyo. Katonda ono wa kiseera wa kwagala ng'ebyawandiiko bwe bitugamba? Oba Katonda mukambwe era atunuza bukambwe nti taliimu na kantu konna kalaga nti ssanyu oba ki, naye ali awo mukambwe? Oba Katonda wa nnabansasanda? Oba Katonda wa nnabansasaana nti ku luuyi olumu nabansasanda, oba wali olabye oyinza okuba tokimanyi, naye nabansasanda bw'obanga oli mulimi oba wali olabye ku balimi b'amenvu, nabansasanda atera kulabikira mu menvu agandiizi. Ne lubeera nga eryenvu amenvu awo gaakula geekutte bwe gati nga n'ekikuta kyekutte. Kati oba olina okukola ki? Okukisumulula, naye eyo tumuyita eryenvu erya nabansasaana. Kale Katonda wa nabansasaana nti mulungi wakwagala era wakisa eri abo abamwagala era abamugondera. Ate ku luuyi olulala nti Katonda mukambwe nnyo, mukambwe nnyo eri abo abamujeemerera abatakola ki? Abatamwagala. Kyandibadde singa omuntu afuna okuddibwamu eri ekibuuzo ng'ekyo, kyandibadde kitutaasa nnyo eri okutya n'okubuusabuusa ebitwetoolodde ffenna. Ekyo singa kiddibwamu omuntu n'amanya oba Katonda wa nnabansasanda oba ekyogerwa nti Katonda wakwagala kyekino, n'omuntu n'afuna okuddibwamu okwessimba, kwandibadde kutumalamu kye bayita okutya n'okukola ki? N'okubuusabuusa. Mirundi mingi bwe tubanga twesiŋŋaanye mu katyabaga, omuntu owa bulijjo kwe kubuuza ekibuuzo kino era kwe kwogera nti Katonda yaleese embeera eno. Mukama yaleese embeera eno mu kifo ky'okukola ki? Ky'okuyimirirawo okutaasa obulamu. Oli kyava abuuza ekibuuzo, lwaki nze? Ekyo muzze mukiwulira. Lwaki ki? Lwaki nze? Bantu bangi bakuba Katonda ekifaananyi kya Katonda ng'oyo atalina ki? Katonda atalina kisa era atalina kwagala, akkiriza abantu era asanyukira mu kubonaabona kwaki? Kw'abantu. Akkiriza mu kubonaabona kw'abantu. Olajja kubuuza lwaki Katonda akkiriza olutalo kati oluli mu Ukraine? Omufuzi omu asazeewo nti waliwo akatundu akali wali, katundu kaffe tugenda kakola ki? Tugenda kawamba. Ne batandika okuggunda, ne baggunda ebizimbe, babikubako bbomu, bakubye abantu, baana bato bafudde, abakazi b'embuto bafudde. Naye byonna Mukama Katonda atudde mu ntebe ye era mutugamba nti wakwagala.
abiraba bigenda mu maaso. Ekibuuzo abantu abasinga kye beebuuza, lwaki tateekawo omukono gwe ogw'amaanyi abo abakola ebikyamu n'abakomako oba n'abazikiriza nga tebanabana kulowooza bikola? Lwaki abekkiriza bw'abanga Katonda waakwagala? Ebintu bino okubeerawo kwabyo tekitegeeza nti Katonda okubikkiriza okubeerawo tekitegeeza nti Katonda talina kwagala era nti Katonda si kwagala. Yesu lumu asiŋŋaana omuzibe, yali mu ŋŋendo ze n'abayigirizwa be, nga bw'agenda ayigiriza kwe kusiŋŋaana omuzibe. Abayigirizwa kwe kumubuuza nti, Mukama waffe omuyigiriza, ani yayonoona? Ono yayonoona oba bazadde be? Yesu kwe kubaddamu n'abagamba nti ono newankubadde bazadde be si be bayonoona, naye bino Mukama yabikkiriza bibeewo asobole okukola ki? Okwolesa ekitiibwa kye, okubikkula ekitiibwa kye n'okubalaga obubi bwaki? Bw'omulabe Sitaani. Nti Sitaani aleeta okubonaabona avumaganyise erinnya lya Mukama Katonda. Tumanyi batukwatagana bulungi. Bw'obanga oli muyizi wa Bayibuli mulungi, ojja genda mu kitabo kya Yobu okizuule nti yalina muddu we Yobu eyali naggagga mu kifo ekyo ekyayitibwanga Wuuzi. Yalina abaana be 10, abalenzi 7, envubuka envuumulo 7 n'abawalajjana 3. Ng'omusajja ono musabi era yali musinza wa Katonda omulamu, nga bulunaku awaayo saddaaka nga gawaayo abaana bange bayinza okuba baayonoonye ku Mukama Katonda. Luba terubusa nga Katonda akola ki? Asisinkana ne Sitaani. Mujja kumbuuza yamusiŋŋaana ekyo kijja kuba kyakuyiga kya lunaku lulala. Kwe kubuuza nti olabye muddu wange Yobu atalinaako kamogo konna mu bulamu bwe? N'agamba nti Sitaani agamba Katonda kyandibadde kitya? Olaba omutaddeko olukomera, olw'okuba omutaddeko olukomera ate yandibadde akola atya okuggyako okukugondera? Namugamba nti kale kwata ku bintu bye naye tokwata ku bulamu bwe. Okuvaawo wenyini Sitaani balinga gwe baasereza erigenda emugga. Yatandikirawo okulumba Yobu n'aba mu maka ge, abaana ne bafiira mu nnyumba ya mukulu waabwe, ebintu bye byonna bye yali alina eby'obugagga ne bisaanyizibwawo nga buli lipoota gy'afuna mbi ddala. Ebigambo bya Yobu byayogeraga nti ne bw'ananzikiriza nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ngenda kuddayo, ngenda kugenda mu ttaka mwereere. Tunaafunanga birungi byereere. Kyakigamba mukazi we, nga mukazi we amugambye nti weegaane Mukama Katonda okole ki? Ofe. Naye bw'osoma ekitabo kya Yobu ojja kukizuula nti Yobu agamba nti weewaawo byonna abikoze ne bwe naafa naye nja kusigala nga nina obwesige mu Katonda. Oluvannyuma Katonda yakimubikkulira era naffe bwe tuba nga tuli bayizi ba Bayibuli tukimanya bumanya nti ebizibu ebitujjira Katonda abikkiriza ne bibaawo, oluusa yeekakasa nti ojja kusobola obivuunuka. Kyakubiri kitujjukize nti tuli mu nsi muno naye waliwo omulabe alwanagana naffe nga takyanoonya ffe tuve ku Katonda. Kyakubiri avumaganyise erinnya lya Mukama Katonda. Bwe nkuleeta mu biseera byaffe bino bye tulimu, omusajja yafa mu 2011 mwabakwata essimu eza iPhone. Zino ziseereza eza iPhone oba mulina kompyuta waka eza Apple. Omusajja eyayiiya ayogerwako nakinku mu kuyiiya kw'amasimu gano agaseereza baamuyitanga Steve Jobs. Steve Jobs ng'akyali mwana muto nakinku ono mu bintu bya kompyuta, ekibuuzo ekyamutawaanyanga kyekyo era kitawaanyizza abantu okuva ekibirwa ekyajja mu nsi muno n'okubonaabona. Ng'akyali mwana muto ng'atandika okuvubuka emyaka nga 13 egy'obukulu, kwe kubuuza omu ku basumba bwe era n'amutegeeza nti nze sirina kye njagala kubikwatagana ne Mukama Katonda, saagala kumanya. Bw'abanga Katonda wakwagala, lwaki mu kwagala kw'okwo
akkiriza abaana b'omu Africa. Manyi abaana ba Africa kivudde kuva dda nnyo ng'abaana ba Africa enjala kye kimu ku bintu ebibayigganya, obutamanya endwadde n'obuki n'obwavu bye bitawanya baki olukalu lw'omuddugavu oba omwana w'omuntu. Kale kyava agamba nti nze muŋŋamba nti Katonda kwagala naye nze saagala na kumanya, kubanga wabanga Katonda kwagala ye yatutonda, lwaki akkiriza abaana b'omu Africa olukalu lw'omuddugavu okufa enjala? Lwaki akikkiriza ekyo? Katonda si mwenkanya n'omulundi n'ogumu era mubi nnyo bw'abanga akkiriza enjala okuluma abaana baki ba Africa. Mu kusuubira kwe era mu kulowooza kwe, Steve Jobs yali mulyaga nti Katonda wabanga wakwagala teyandiganyiza kubonaabona na kuyigganyizibwa kwa muntu yenna ku nsi kuno. Bw'abanga Katonda kwagala yani wali takola ki? Naye mu butuufu bw'abanga Katonda kwagala obanga obuusabuusa okwagala kwa Katonda, njagala okubemu ekifaananyi ggwe Omukristaayo. Omulala nnyinza okumuddiramu atali Mukristaayo, naye ggwe Omukristaayo okitegedde nti twayonoona ne tutatuuka na ku kitiibwa kye, ng'era omusango gw'ekibi, empeera y'ekibi kyeki kwe kufa. Empeera y'ekibi kwe kufa, naye katusomeyo Baluumi essuula ya 6:13 agamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obukola ki obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Bw'omanya nti twayonoona ng'era empeera y'ekibi kwe kufa, si kuno okufa kwe tufa okwa bulijjo, naye kwe kuli okufa okw'olubeerera. Empeera y'ekibi kwe kukola ki? Kwe kufa. Naye Katonda atuwadde obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Katonda mu kwagala kwe awaayo omwana we omu eyazaalibwa omu yekka, Yokaana 3:16, nti buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere neki n'obulamu obutaggwaawo. Simanyi oba onfuna bulungi. Katonda yayagala nnyo ensi, kiringa ekigamba nti yayagala nnyo ensi okukira lwakola ki? Bw'ayagala omwana we, ffe tusobole okukola ki? Okulokolebwa. Kati gwe Omukristaayo yeebuuza era abuusabuusa okwagala kwa Katonda olw'okuba emmotoka zo zigudde, zibadde zitisse, zigenda okutwala ebintu ekkongo byo byennyanja ne zigwa, oba emmotoka yo ebadde ereeta mafuta n'ekwata omuliro n'ebengeya n'esirikka n'egwawo, n'ogamba nti Katonda nze sikyakkiriza bintu bikolagana ne Katonda. Oba oli awo famire yo efunye accident, temusigaddeemu n'omu, Katonda n'omukola ki? N'omuta. Oluyimba olwo Abakristaayo tulwagala nnyo olugamba nti bwe nfuna eddembe. Saagala kuyimba enkyene eya leero, naye nfuna okulumirizibwa, agamba nti bwe nfuna eddembe mu bulamu bwange, oba bwe mbeera munaku. Njagala okutegeeza omusajja oyo awandiika oluyimba olwo yali ne famire ye, eryato lyamuleka famire ye n'erinnya eryato erimu nga bagenda mu ggwanga erya Scotland, kitundu ku Bwakabaka bw'e Bungereza. Naye famire ye egenda, abaana b'abawala ne mukazi we, laba bwe bakola ki? Bwe basirikkira mu liyanja erya Atlantic. Naye omusajja we yategeezebwa amawulire gano teyanyigira buyigizi Mukama Katonda, yakyuka bukyusi kuddira Mukama, era kwe kuwandiika oluyimba olwo lwe tunyumirwa. Ali mu kiseera ekizibu, afiiriddwa ab'eŋŋanda ze, ayimba oluyimba, ateekateeka oluyimba nti eddembe, afuna eddembe mu bulamu bwe. Oba bw'aba afunye ennaku akola ki? Asaba Mukama amuyigirize okukkirizanga okusoomooza okwo. Sitaani awo ayagala otulumbagana, atandika otuga nti Katonda gwe weesiga bw'aba akwagala nnyo yandikoze ate. Naye omusajja ono kyakulabirako kirungi
nti yawandiika oluyimba olwo luwadde essuubi eri abantu abayita mu kugezesebwa okwa buli ngeri. Mu kitabo kya Koseya Katonda ayogera eri abantu abatamulinaamu bwesige. Era Katonda ayogera bingi ku bantu bano abeefudde mu kukola ki, mu kutamwesiga n'okumwegaana. Kyava agamba nti ŋŋenda kubasendasenda, ŋŋenda kubakola ki, ŋŋenda kumusikiriza. Ayogera kwani? Ku mukazi. Bannange, okoze byonna ebisoboka mukazi omulaze okwagala omutadde mu maka. Bino bye bigambo gundi bye yakola ki, bye yakola. Hoseya akola ebigambo ebikola ki, ebifaanana bwe bityo. Asikiriza ki? Agamba Katonda agamba nti ŋŋenda kumusikiriza, ŋŋenda mutwala mu ddungu mugambe ebigambo ebikola ki, ebigambo ebiwoomerevu. Ŋŋenda mugamba ebigambo ki, ebiwoomerevu. Ekyo kifaananyi njagala okinune nti kye kifaananyi kyani? Kya Katonda. Katonda waki? Ow'okwagala. Tumuvuddeko tukoze buli kyonna ekibi, naye agamba nti ŋŋenda kusigala nga mbasikiriza. Wandibadde ogaga nti mukazi gwe oli mwenzi, ovuma muvume, naye Katonda takola ki? Tatuvumye. Era ne Koseya teyavuma mukazi we, naye nga Mukama we yamulagira yagenda n'amusendasenda n'amukomyawo mu ki? N'amukomyawo mu maka. N'amukomyawo mu ki? Mu maka. Ekyo kye kifaananyi kya Katonda. Katonda oyo gw'abadde yeebuuza nti Katonda wa kika ki? Y'oyo akola ki? Akunoonya ng'omuvuddeko, nga weewerebye ki? Kiringa bw'onoobeera n'omwana omuto, katukitwale nti kati gwe oli mwana muto, olina kitaawo. Kitaawo olw'okuba akwagala ne bw'onooba weewerebye empitambi, abaana abato ayinza okuba nga yeekoze ekyeyonoonyeeko. Olaba omuzadde ng'omwana amusitula kubanga we oba omwana azze taata tategedde n'alyoka amutuuzaako obubi bwe bwonna bwonna, tagenda muvuma namugobera eri wala nnyo okugyawo nga si yamuzaala, naye agenda mumusembeza. Ne Katonda atusembeza, atusendasenda n'atukola ki? Wadde tufaananye tutya, tweyisizza tutya obubi, Katonda asigala atukola ki? Atusembeza gy'ali. Ng'ekibi kyongera okweriisa enkuuli okwetooloola obutonzi bwa Katonda. Katonda akola buli kisoboka kyonna mu buyinza bwe okusikiriza olulyo lw'abantu okukola ki? Okuva mu kibi. Era abasikiriza bakole ki? Bakyuke, bakole ki? Bajje eri omutima gwe ogw'okwagala, ogujjudde okwagala okuki? Okungi. Okubeerawo kw'ekibi gwe muganda wange mwannyinaze si kyoyinza okusinziirako okusalira Katonda omusango nti Katonda si waki? Si wakwagala. Ekibi kyajja era tetulina lwe tukiyinza kiwolereza, naye okubeerawo kwakyo tekusaliza Katonda ki? Musango nti Katonda si waki? Katonda si wakwagala. Empisa za Katonda tezikola ki? Tezeesigamizibwa ku ki? Kwebyo ebitukola ki? Ebitwetoolodde. Empisa ze era ye ki? Ye kwagala. Byonna embeera ey'ekibi, embeera eyaki? Embeera ey'ebikolwa eby'ekibi era omulabe w'eby'omwoyo era neki ebijja bitawanya ebitwolekera mu bulamu bwaffe bye bino. Kwe kusalawo okubeera abaweereza b'ekibi, ne twegaana okuweereza ani? Okuweereza Mukama Katonda. Kale ekifaananyi kya Katonda kye tulina okukuba, ekifaananyi kya Katonda kye tulina okukuba, tuleme kusalira Mukama Katonda olw'ekibi ekitwetoolodde, naye embeera etwetoolodde etulage
nti okuweereza kwe tusalawo okuweereza ekibi nga tukitadde mu kifo ky'okuweereza Mukama Katonda, ebivaamu byebyo. Adamu ne Kaawa bwe baasalawo okuweereza ekibi, ebyavaamu kwe kubonaabona kwaki kwa Nnaalumanya nekola ki ne Ssaalumanya. Agambye nti naamukola ki, naamusikiriza, ngenda mukola ki, ngenda kumusikiriza. Gwe muganda wange mwannyinaze, bw'oba obadde otuuse ku njegoyegojjo z'okuva mu kukkiriza olw'ebyo ebizze bibeerawo mu bulamu bwo, nga mu butuufu okwagala kwa Katonda kwe tuwulidde kwe tuzze tuyigako otandise obutakulabawo, njagala oddemu weefumiitirize, weebuuze, gwe lwaki oli mulamu? Lwaki oli omuntu gwe gw'obadde omanyidde ddala nti mulungi ye mulamu temufu? Weebuuze, ogamba nti Katonda si kwagala, naye yawaayo omwana we. Bameka kufa abayinza okuwaayo abaana baffe nti oyo nze mu kifo kyange, mu kifo ky'omwana wange nze kanfe. Era ebiseera ebisinga teriyo muzadde n'omu ayinza kuwaayo omwana we. Era ebiseera ebisinga twagala ffe tuba tukola ki? Ffe twewaayo, naye Katonda akola ki? Agamba awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Kiba kitegeeza oli wa muwendo nnyo okusinga bwe nnyinza okukikwanguyiriza. Yakuteeka ku minzaani n'okirako okusinga omwana we. Akati oyinza otya okugamba nti Katonda si kwagala olw'ebyo ebizze bikubaako, ng'ate nno by'okaabira bye bino ebiggwawo enkya. Kubanga obutaliggwawo busiŋŋaanibwa mu Mukama Katonda. Kale gwe tuba tukola ki? Gwe tuba twesiga. Nkwebaza muganda wange mwannyinaze olw'okuba osazeewo olunaku luno olutandike wamu ne Katonda wo nga tubeera n'ebyokuyiga ku nsolo ey'enkya. N'enkya njagala okusaba onneegatteko twongere okuyiga okuva mu kigambo kya Katonda. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde nze ne muganda wange mwannyinaze okubaako bye tuyiga era okugabana ebinaatuteekateeka okusooka okuyita mu lunaku olwaleero n'okututeekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Tubeerayo Mukama obwesige bwaffe tuwongere okubuteeka mu ggwe wekka. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.